Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nchenu naba akole ne ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Habi yonna gy'oli bajja bikugamba. Mugambe mu luzungu awo. Mugambe have reported you to the People's Court in Uganda. You have left me with no choice. Kubanga threatening me, nze sobola kubeera. I cannot live. Ebyo tajja biwulira. Byogera nga ne bw'obadde mwogera. Ebyo by'omugaa kubanga. Okay. Okay, Harvey, you have pushed me. Like, this is the least thing I could do. Now you have pushed me, whereby me, I'm innocent. And I've tried several times to prove you that I'm innocent. That's why I kept all this evidence. Because if I handed over all this evidence to you, what was I going to show to the people? That it's true that I bought the land. I bought the land, and I thank God
I was helped with the lawyers, and those were our lawyers. In this, if you to blame, before you blame me, you have to blame your lawyers first, because they were there. They acted on your behalf. So, and if you're saying that they scammed you, the land was not mine. It was Salongo's land, and Salongo was still alive. And you talked to the guy. Recently, the guy told me that you called him and you told him that you want him to take you there and you do the measurements with him. The guy agreed. Now, why are you threatening me? Why are you threatening me, Harvey? Harvey, you unloved me. You know what I went through. You traumatized me. You took everything from me. I read those chicken and you took them from me. You took the goat. You tell him chicken you die too. Even that time when the chicken used to die, I was also dying. So, Harvey, why are we doing even this? Why are we ending like this? Harvey, I'm not your enemy. Don't make me to be your enemy. Let him know that me have got views. Harvey, whenever you are, I'm sorry to come in the news. Don't be sorry. But I need justice. Yes, the chicken dies, you die. I died. But he didn't care. He didn't even care. So Harvey, I will show you videos. I have them. I have them. I have everything. Me, I'm a camera woman. Like, everything is on camera. I have everything, Shamim. Harvey. Yes, I have everything on camera. And you know me, I'm not incapable of scamming you. I'll never do anything like that. You're not a scammer. I'm not a scammer. And we need our 30%. I need my 30%. But if you get the 30%, you think about me. Yeah. And remember, Harvey, whatever thing that happened, I worked for it, by the way. Subira buli omu ali bulungi kamera nkula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Wadde ogamba ki wamma? Ntwalira ku taata wange. Taata wange asanyukira omuko. Tamanyi Luzungu, Luganda jjukira. Tamanyi Luganda, taata Oluzungu naye nga nnyambako. Weetagisa nnyambako. Nasooka ntwalira taata musinkana emirundi ebiri. Ntwalira taata, taata asanyukira omuko. Omuko. Muka agenza alabye mukulu akyadde. Tukoze awo kukyalo kwamangwa nga obitegeere byaba bisibe bino nga bino ebyewaffe nti muzeyi bamuwayo akantu. Tukaali tututte kati nga tutaani yakula maama kwati baiti babeera bombi. Tutte wa maama alabye maama basanyuse omuko bamusanyukidde nnyo addayo. Kati awo tufunye ettaka. Like kati sisi era singanye ku bazadde ewaffe amanyiye waka gye banzaala. Nenizaala ye Wakiso mu tawuni awo. Tatanga inawe takaddene. Kati murutte mulamuze ettaka lye waffe. Kwegamba ngeza okubanga mukuletinga mu security ntolina nakuntya nze wano ewaffe tetuli baavu tetuli banaku nnyo. Like nga ogamba nti family so ajesiga mulaze ettaka lyaffe mulaze ebintu like nekwayinza okugumira nti tomanya. Kati munange ye kenyini yampa ekiteeso kirwaki togambako dadi naye naatunoonyezaako nga tunoonyeza nnyo tukooyi. Namugamba it's okay. Nangambako taata ngamba nti ettaka gyegali naye mulimu ssente mmeka era mukyasooka okubuuza. Namugamba ekya ssente tulina sooka kulaba ttaka liri litya ne tulaba. Ne mugamba eka nali sitegera nnyo bya ttaka kyesimanyi ze seefula nti nkimanyi. Ne mugamba nze ettaka sirimanyi nnyo ensonga nakkiriza nti nkoze eki nemeddwa. Nangamba Mwakiso wano mulimu eka milioni 10 milioni 8. Abanga ssente ezo nnyingi. Kakati nga ngamba nti kale ne tujja kunoonya. Kati wayitayo emyezi mitono nnyo nga manyine ettaka libandabidde naye sinnalirabako. Naye tugendeyo ffenna tulabe. Kamugamba kale nja kwogerako n'omukulu. Mukulu nga mutegeeza nga nteerako ssente z'amafuta. Mugendeyo mulambule. Mugendeyo tulambula. Tutuukayo ettaka Shamimu nalyagala. Natuukawo nenjaga naye ekyalisinga kinzigyemu nti musajja yali tatundako ekazi 4 ng'atunda kyonna. Nengamba omwami yangamba ayagala eka 4 ate n'atunda kyonna zaali eka 13. Nengamba anakkiriza tomanya.
kati nga nzireyo nga mugayita kandirabye ne mubulira ebiriko nti yali faamu naye omwami ono yafiirwa mukyala we ne mubulira process yonna nga bwe yali yafiirwa mukyala we kati omukyala gwe yafuna lakamu influence ng'atundewo atandike ebibye nga ye ne mugamba naye kuliko ebimba by'enkoko kuliko ennyumba kuliko ebidiba by'ennyanja ne mugamba ate twalina aim y'okulunda kubanga kati bali nga tunakutana kulunda byennyanja twalina ettaka ki tetwagala anga muleetera projects ez'enjawulo alondako ey'ebyennyanja so kati munoonya ettaka eriri mu kisenyi erikoko ku kisenyi tusobole okulundirako ebyennyanja tukoleko n'ebirala kuba twali twagala ebeerenga mixed farming nga musobola okulako ebyennyanja mulundirako enkoko mulundirako ente bikyebwe ebityo kati bwe tufuna chance ettaka lineno nga lirina features ezo zonna zonna olwedde kwaliko ponds nga mugamba nti ettaka lino tetwafunye nno kuliko ponds ekya ponds kyamusanyusa nnyo ne mugamba ate nno on addition to that mulimu ebyennyanja nangamba nga walungi ne mugamba nno kuliko n'olusuku olwedde luliko n'emmere mweri nga mutereka bifaananyi ng'asiima ng'alyagala olina obujulizi obulaga nti yali siima ate yali sasudde nga talisiimye yasasula kati bw'asiima aŋŋamba tuzaako ki nga mugamba gwankwasa gwa kunoonya ttaka bwe liba lirabise kiddako nkiza gy'oli saagala nnyo okweteeka mu bye simanyi nga ŋŋamba tukole saaki nakola saaki za mirundi egi nze nga nze nakola saaki ku sayidi yange ne data wange naye mu balooya baffe nabo bakola saaki balooya ne basaakinga ettaka nga liri legit bamala okusaakinga ettaka kyapa mu ngalo twali twagala ekyapa ng'okiina kitamiimu si byagamba nti ate kiri wakojja ate kojja yakitereka tumulindeko no twali twagala ekyapa nga kitamiimu we tukuwa ssente zaffe ekyapa okola ki okirina kati munnange nga ŋŋamba tusinkane nannyini ttaka mu buntu kuba twali twogera naye ku ssimu tumusinkana omwami abikalu byagamba nze njagala mukono ogwo nkitunda kyonnaamu ssente nzaagala mulundi ogwo namugamba ne naawe jjajja yali mwami mukulukulu jjajja tokalubya nnyo mbadde nsaba n'essente z'osaba otukendeerezeeko n'ekirala bw'obanga okkiriza ate si n'ebitundu obe ng'osobola okukwata bwe tuba tukuwaddeko esinga obungi nga asooka akalubamu awo naye oyogera obulungi n'omuntu yali Ssaalongo ate nga tatange mulongo agamba nti ono aba mwana wange ng'ejja kuliko mulongo kanzikirize kati nga nkwata Ssaalongo nannyini ttaka sinatwali abalooya kati nga mutwali abalooya tukola meeting ne balooya nga mubuuza ebibuuzo byabwe nga bo kati nga bamugamba nti erinnya lino lyolina ku national ID nga olinako amannya 2 ate ku ttaka oliko amannya 3 tebimakinga musajja agamba simanyi kyandiko naye ekyo kyangu nnyo nsobola okukola ki okitereeza ng'ayita looya we nga like agenda registeringako bibe nga bikola ki bimakinga kusindikira leeta yava okulaga nti abikozeeko nga nkitwalya balooya looya nga bagamba kituufu tutuuke ku lunaku lw'okusasula tumwami ono ng'aŋŋamba nti tusooke tumuleko $1,010,000 twali tukanyiza nga tulina omwa $1,43,000 olwo ettaka libaguza ssente mmeka eka 13 buli eka yagamba ajja gituguza $1,11,000 yali agamba $2,200,000 naye ne $1,11,000 genda mu maaso ziba $1,43,000 kati omwami ono aŋŋamba ngenda sooka nsindike $1,10,000 naye nga tunakola bintu ebyo byonna byonna kati nkudizaayo wali eri tuli mu sayidi ya looya bakiyingiddemu kati nze nkirimu kitono nnyo kuba sibitegeera nnyo balooya bakiyingiddemu bamugamba nti ettaka tukifu twalifunye liri bweti ne bweriti tumusindikira gundi sketch y'ettaka olwokola sketch y'ettaka bwerifaanana musindika sketch looya asooka aŋŋamba kati nga agamba ngenda sooka nsindike $1,000,000 meka 10 nga ŋŋamba naye nzisindikira ggwe nga mugamba nze sikwatanga ku ssente nnyingi bwe zityo tozimpa sijja nazirecevinga nti bajja zikwatya ku akawunti yange bajja kumbuuza zaaki bwe mbagamba nti gula ttaka bajja kunsaba ebintu by'ettaka ate sinabifuna kubanga tuli mu transaction tetunaba kumaliriza nga mugamba oba osindikira atunda nangamba nedda simumanyi nga mugamba how about our lawyer nga ngamba that makes sense nga mugamba tusisindikira lawyer kati wayitawo ennaku nga ngamba naye nalabye nga nyinamu ebyalina okukola ndi mu kuzimanyimaji yange mu kyalo ate ssente zonsindika zonnaamu ate mbadde mu projekiti endala nja bba sisigazaawo bulungi ssente zikola biri ebirala byengenda okukwasaganya ate njagala bye nga nkwasaganya byonna biri bisigaye nga bitambula nga ngamba ngenda sooka nsindika $1,000,000 nzayo gwenda ziba dola nti ekyukakyuka naye biseera zaali $1,61,000 n'ezigwamu twasindika $1,60,000 nedda singa nusu 10
no 1,645 kati lawyer n'agamba like yasindika kwa account yani ya lawyer obukakafu mbulina lawyer azireceiving agamba nti nze siri pipe nze no sasura like payment yange yasaba 1.5 ziva ku zino oba agenda kunterako ezange nga bagamba mujja kwezo ngamba nanyi ntaka bwakkiriza tugenda nanyi ntaka tali musajja mukalubu nnyo ng'akkiriza agamba tekina buzibu nga bamuwa $5,900,000 kaakati tusasula ettaka tukola agreement lawyer basayiningako on my behalf on his behalf like what twagenda mbiri bya chairman fe twakusaba lawyer n'oyo omwami yatuguza ettaka Ssaalongo aleeta lawyer we kati balawyer bamugamba nti fe tusobola kukkiriza kukuwa ssente tuli mukyalawo bwe tumala okugula ettaka mukyalawo n'agamba nti biki n'agamba ne mukyala we kamuleete kwaliko ne mukyala we okulaga nti bali bakoze eki bakkiriziganyiza tusasula ettaka ng'omwami nga mubuuza ekyapa nkikole ntya n'agamba ekyapa genda nakyo kiri mmanya gaani olwo kikyali mmanya g'ono omwami Ssaalongo sobola okwogera erinnya lye kuba talina buzibu bamuyita mwami Busuura kyapa kiri mmanya ga mwami Busuura kati nga bampa ekyapa teeka mu nsawo yange nziraka kati nga ngamba tufuneyo surveyor akuba ettaka eryo namugamba kale nga noonya surveyor atugenda akuba ettaka naye surveyor twamusasula kyoba tyagenda nnyo okugera bigundu pate twamuwa ssente simanyi kyatuukawo naaba nga takola ki tiyampa byava mugundi musaaki naye ettaka tugenda oddigula nga liriko abalyagala nga 3 baliko abalyagala nga balyagala tusasula leero waite ennaku 2 baba bankubira bangamba twategedde watusoose osasula twategedde waguze tukwongeremu ettaka olituwe ne ngamba nti nedda mukwane ettaka nange twaliguze nga tulyaga ate siryange ettaka siriko nanyi oba lyaffe tikyaliko nti lyoba nyange lyange wabala ettaka lyaffe tugenda dikolerako sobola dibaguza ne bantabanyi ne batanga bulyankubira mu blockinga ne mugambako naye ne mugamba nno mukama mulungi omanyi nti ettaka abantu abali balyagala batandise okuba nange bagamba nti batwongeremu ssente ogamba omukameruni wo ngamba omukameruni wange ng'aseka busesi agamba twabawangudde abo kati tubeerawo kati twalinako projekiti y'ebyennyanja twaguliramu rediyo yali etambula kati nga wayitawo akabanga kuba twagula ebyennyanja abatega ebyennyanja byali bikyali bito byalinga mu mwezi gumu kati nga wayita emyezi nga5 mugamba naye kimwe ebireka ebyennyanja bino bikuze bulengenda okufaamu n'ebisula emmere bijja nga miraba bikulu kati nga mugamba nazo kisa tunoonya akatale tubitunde tulabe engeri tutandika projekiti yaffe empya y'ebyennyanja tutandika fresh nga mugamba tusooke tubikereko tulabe nga mugamba mbikebere ntya yangamba bibala yangamba kubibala sibikeberako mwabiguliramu ebyo twabiguliramu kati yangamba tubale ekituufu Ssaalongo yatugamba kwasana tugamba nti alinamu $2,000 okitegeera netuna alinamu 2,000 kati yangamba tubibale kituufu biwera mubuuza mbibale ntya hanga biba amazzi ogajjemu nze nali mpuliriza mukama wange kyabaŋŋambye nali mwanya ekitiibwa nga kyaŋŋambye so singa saaganya omukayanya yali short temper lake omukayanya nnyo ng'avaako obamanyi aba West Africa naawe kati nga nkola kibyennyanja nga nze nkeera ku makya nfuna pampu tugenda kufaamu kuba amazzi nga ebyennyanja 2 tiyali tatubbye byalimu budde bwatuzibirako eyo wansi mu kisenyi tubireko amazzi matono tuvaayo nebaza omulimu gwenkoze omulungi ennyo ogw'ettendo nze nziraka kumakya naye sinaba nazuuka essimu ti madamu abakozi twali tugulidde mu faamu yaliko abakozi baayo twali tubaguliddemu bakyalo tubagobye nga bankubira nti ebyennyanja byonna byafudde twabisanze ku ngulu byonna nga bifu ulira nga ntidde neŋŋamba ngenda kimunye neŋŋamba nesi kyalina kyenziza nemugamba okimanyi nti ebyennyanja byafudde naŋŋamba bitya wassa ebyennyanja byange nemugamba ebyennyanja saabise ebyennyanja twabikunywa amazzi tubibala ne tubizaamu n'atabuka naye era nga omanyi omuntu ng'akwagala atabuka namaani akola ki nakulinga kino tukivaako naye ndabanga ebyennyanja bikuleetinzawo damage nnene nga nina okugeza okulaba nga njibikka kati okuzaako wali mabega tugula ettaka eryo omusajja agamba dde temunammalayo muli ffe dukolerako kati nze ne ŋŋamba kyenyina osobola okukolera ku ttaka nteeka olusuku
nteekako olusuku acres 2 nesimbayo olusuku nesimbayo nemwogo nesimbayo emboga nesimbayo ebintu ebirala awo byadda bitadda kati watermelon tezadda kati nga bambaliramu omuceere nange Shamim omuceere muzibu guwoma ku sowaani nga nimu omuceere acres eka mmeka eka 3 Shamim omuceere gwafa gonna oba wali togumanyi bulungi sigumanyi bakubaliramu nti omuceere guddakira ate kyasinga okuinspiring waliwo neighbor affe wansi wetusharinga ettaka yali agulimye nga gulabika bulungi atuusa ali mukungula bwe nagula ne ngamba ino bizinesi efuna kiralo kannima omuceere kati ejjukira faamu eba nzibu nga tobeerayo jjukira nabeeranga eno Kampala nga ngendayo ki bugenzi nima omuceere Shamim omuceere gwali gunzisa kati maze okulima omuceere gutandisa okukula tusukutandisa okulabika obulungi lumonde nsimbye mwogo nsimbye kati naye nga ndaba eddibuli ebyennyanja bikyaliwo eddibuli lyeri bwe tufuna issue aleeta byennyanja bine ngamba nalwaninga ntya faamu eno abakozi bandisa okunziba ne ngamba nabikwasaganya atya kati olwo nafunye dda gundi shooka y'ebyennyanja bwe nazzaako shooka endala omwami ono ajja kwekyanga nga mugamba naye omwanyi nsazeewo kaninde abaana bawummule kangenkaniko okubeera ku faamu nangamba ogambye ki ne mugamba kangende ntandika okubeera ku faamu Shamim omusajja yasanyuka nangamba bannange kati olwo okuzza ondaze ddala kituufu oli mukyala ategeera yo so development olaba osaze ova e Kampala bawala batunonya bali mu ejja basobola okukola ekintu ng'ekyo ne mugamba naye ennyumba gye twagulemu yali ya 3 bedroom naye nga tebagimaliriza like bagizimba terina floor like tebagikuba plaster terimu ceiling terimu ki ne mugamba naye nze kangende mulaga nti ekintu mwenkiri nenyigiramu Shamim nga ngendamu ennyumba wagiyingira bwetyo nga bwetyo bweri nagibeeramu ndawooza wiiki nendaba nga sijja kumalako ne mugamba nti ennyumba eno ngenda giddaabiriza nangamba sisobola kuwa ssente ziddaabiriza nyumba kwanza omanyi pulaani zaffe tugenda zimbawo kalina wali eri emabbali mwe tunaabeeranga nga nze kati sisobola kukwata ate nziddaabiriza ennyumba ate nga tugenda zimba kalina nedda ebyo ennyumba tebinkwatako gwe wasazeewo okugenda mu kyalo fana ebyo ebisigadde saaga tombuulira yali ampaddeyo ku ssente ezinnebaza okuba nti twafunye ettaka yali ampaddeyo obukadde obwo ne ŋŋamba kyoyagala kikuseeza Shamim nze saagala nnyo bantu bange babeeza mu mbeera nze saagala mbeera mbi Shamim nze n'embeera embi ninga kasuku tuli tuti nga nkwata ssente nga nzirabiriza nyumba nkuba plasita nsiga langi nteekamu kyotegeera nga ngitereeza nteekamu siiringi biki otandika kubeerayo n'asanyuka nnyo 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 nga mbeera mu kyalo kati ne ŋŋamba mbeere mu kyalo kino eno nga nkeera mu kisenyi Shamim simbye ebikajjo oyaga mulaga nti oli development ndiwa ddala anti nina omulaga nti bengenda osomesa abakyala bannange nga project ekyali mu under registration tendaba kugulwawo kati nina omulaga nti bengenda osomesa abakyala bano mbimanyi kati nga mugamba nti naye project yaffe ennyanja twakomako kikale biri byafa kati ngikomyawo ongezaako gikomyawo biri byafa naye kati ekisooka kikola nga tukimanyi mbifunyeko idea mbitegeera mugamba tuddemu tulonde ebyennyanja aŋŋamba nti kale naye nze bwe mba nkola ekyo njaga kukola kintu nga kingi tusime pondi endala 10 mugamba okay nga ŋŋamba tukoze tutya mugamba tufune tractor kwa mukono baseera buli pondi bagisime millioni 5 kati naye bw'ofuna tractor esobola okusima pondi zinga 10 olunaku nga ŋŋamba genda okole research ku bya tractor hiring biki ebyo tatange mugezi wange amukubira tugenda awo waliwo mmenga waliwo kampuni oba gitaya kya tractor bayita cat tuukaawo bagayi banyonyolamu njagala kupangisa tractor for 5 days okay bangamba 1.5 per day like ekola 8 hours osasula oteeka amafuta mitwalo 8 ezo 8 hours nga bagamba nti okay nabangamba naye gy'ogamba okukola obanga waliwo ekisenyi wetaaga olwo yekola pounds mmeka ekola pounds 10 per day mwe mwali mwagala mmeka 10 twali tuguze ettaka ddene tulina weziteeka ate nze abaagala ebyennyanja wendi naye abyagala tulunde abakyala bajje bakole twagala abantu bajje balunde ebyennyanja bajje babitunde project etambule kati munange
kati nga musajja ngamba mwetaaga eno majegere yeyinza okulayo wansi naye mulina okupangisa n'emmotoka gita mmotoka kye erinnya lyayo empanvu kwetambulira mugisasula 7 ku distance gye twali tulaga mitwalo 7 ogenda n'okudda 7 kati nga nyina ba 1.5 kati nga mugamba nti twazimpalira mpadde ziri zokka ezabiri nga ngamba nti nabadde sibyetegekedde ebyo mpaamu 1 week nja kusindikira ssente ezo sooka okipozingemu ekyo namugamba nti kale senga nzirayo waka ne ssente ze baakuwadde ez'okupima kakadde kamu n'ekitundu buli lunaku era mpadde koza lunaku mwezi sooka ye muntu ayagala okola ekintu akirabeka ayongere okitegeera ayaganya okulabako bw'okola nakirabako nga kyekyo ng'ayongera kati bwe kyali kina okuba kati nga nze nzire waka tubeerawo awo ebya pondi byakomaawo byokulima ponds kati nga bulakumira omugamba ku kyebyennyanja aŋŋamba kyaffe manyi tulina okusooka tusima byennyanja mugamba nedda tusooka tukosa zino pondi eziriko 3 tuteekemu ebyennyanja bibe nga bitambula nga bwe tusima eri kale n'aŋŋamba sooka onnindemu ngamba nti kale ssebo kati nga tubeerawo awo ttaka twaligula mu Gwakuna 2024 tubeerawo awo Gwakuna gwonna gugwako tuka mu November nze ngenda ku faamu kati awo ngamba kati nze November mwaka kyogo 2024 gye ngenda ku faamu mbeerayo 2025 kati mu December utandika okufunamu obutakkaanya tandika okufunamu obuntuntu tandika okuyomba twabangamu ne issues zaffe naye nga like 2 days nga zivaawo tandika okufuna serious issues nze nga nzibuusa amaaso bw'atankubira nze neekerya wansi mu kisenyi nga tukola tunapangisa ewaffe efaamu gyeri wali abalundi oba hayalinga lunaku so okugamba ssente zo zikusalako 5 bakulya mutwalo kazi nga nemba nyina musere bana natunze lumonde nga nyina ssente simukubira nze nga ntwala bana nga bakola kati nno munnanga awo tufuna butakkaanya mu January atutandika kufuna serious issues ziva ku ki njogere kwe zaava kati omwami oyo wali nga tudatinga angulira satellite phone yali simu kika kya Motorola zino ziflop ezeweta ezo naye nga eri satellite Motorola zikyaliyo gye ziri mu smartphone by the ziri expensive angulira Motorola yagindeta lulu yajja lwasembayo okujja mu January kati nga era essimu eyo nga nyina mu layini yeeri ewaabwe ya America era nze nga mbeera wano nga mukuba era nga ninga ali eri kati one day yali alina gy'alaga naye ndina omwami oyo sina muntu simanyi bazadde be simanyi baganda be simanyi baana be simanyi kintu kyonna kimukola manyi ye yekka jjukira wa site ate so amulemerako nnyo kati munnange omwami one day nga nkubira essimu nga ngamba ntina gyendaga naye nekengedde wala kati wali secure bulungi eri waabwe gyali mu America aŋŋamba nti nyina gyendaga naye like nekengeddeyo naye ngenda kuleetingawo group olwangambira ku WhatsApp yange eno ngenda kuleetingawo group ntekemu mikwano gyange in case nga afunye obuzibu basobola ntekawo ne location wendaga bafuna we batandikira kakuleetinga group nga tekamu abakyala abo bali bakyala bakulukulu kwanze omukyala nga ali myaka 4 aba mukyala mukulu nkyali mu 20 mukyala babiri nga banyanjulira ngamba kuliko Jennifer n'omulalinnya sijjukira jubaye Jenny kati nga aŋŋamba eno taŋŋamba eri mu group nabo kati wayitayo nga group ebeerawo teyafuna buzibu gyeyalaga nga akomawo group ng'esigalawo kati nga bakyala batandika okwogera mu group bannaye wadde otutiisiza bannange boogera amannya ge bannange fandi watutiisiza n'otambula n'ogenda bw'otyo biki bye byagenze bitya neze nga njogera kimu bibiri kuba sinali sibamanyi nnyo si mikwano gyange tubeerawo kati ne tukwesera nga tandisa okukola associatinga nabo mu group eyo gya creatingawo naye ngeri kwera essimu ya satellite kati ng'akola ki one day nga amisinga like for 4 days nga neralikirira nnyo yalina obuzibu bwa pressure nge mutawanyi naye nga pressure yamukubye nga mbeera emirembe nga ginzigwako nga ngamba kangendeko mu group ngamba kusindikako kamesage ngamba nga bannange mwawuliriza ku fando ali ku ki omu ng'agamba nti yatambuddemu ali outside the city naye ajja kudda omu omukyala wamuyita Jennifer era Jennifer gy'oli yonna gy'oli wakola kyamaanyi ate akumanyi akuwulira nti ekimanyi
kati munange nga mugamba Luzungu ali muzungu. Okay. Whenever you add Jennifer, big up. That's what I can say, big up. Kakati munange Jennifer ngamba teweraliikira ajja kuddamu after Thanksgiving. Namugamba okay. Natubeerawo nole mukyala mulala nga neraga nti bambi yali yeeraliikiridde. Omukyala oli nga abeera nnyo so concern agamba nti newe aba agenda travelling nga nze muvugo ne mutwala ku airport. How come this time around teyaŋŋambye? Namugamba teweraliikirira nze njogera naye. Kati Thanksgiving bwe yagwera nga byatugamba omukyala oli nti ajja tucontactinga ng'ajja. Ng'angamba Jennifer angambye nti temwekoze mu group. Obadda muli eyo mukaayana biki. Namugamba Jennifer akufaako nnyo. Ng'agamba nti nabadde mu ddwaliro nga nzigyeko essimu nabadde pressure nnuma nnyo nga banga nsooka nve ku ssimu nga Jennifer yalina essimu yange. Ne mugamba naye yantugambye nti gwe munoonya mulwadde ne teraliikirira ddani okutugamba nti yatambuddemu biki bino. Ng'angamba okay kale kasita oli mulamu tubeerawo. Naye nasigala kinnumiriza kuba nalawo abakyala bali balina engeri gye bayogeramu. Atuli amugamba ono Jennifer akola statement agamba nti nja mugamba nti baby these women are looking for you. Yakola statement nga amuyita baby. Kati omukyala oli n'abeera so curious n'areactinga nnyo namugamba why you calling him baby? Ngamba omuzungu omulala oba mwenna abateka mu WhatsApp group nga mwenna mwali bakyala be. Anange nyabo banange abasajja bannayuganda batubeerere balungi banetudde ku basajja baffe wano Shamim. Tufuna ebizibu basajja abo ebimu tubimira. Kati munange nga ngamba nti olutalo luno nange kandusuubule nga ndusuubula nga nkanyega ejjinja. Kampagamba nti banange you guys mbagamba lady thanks for taking good care of him but thanks for loving my man. Awo ntandika okuba njogera nkozesa my man kuba n'oli yakozeseza baby oli Jenny yakozeseza yatanaba kwogerayo kagambo konna kalaga ono Jennifer akozeseza baby oli amuyita Jenny naye manyoga bali nnyo mu G oba Jen ono ye Jennifer oli ye Jen. Kati nga nange nkuba yakamuddinya mu kisaka naye nga ndaate lisaanuse bulungi nga ndyongeramu team violence. Ngambagamba naye by the way nzijukidde very soon is coming back to Uganda for our introduction. Tell him to come with you guys. Mumuwerekereko. Mukazi agamba come again. Aliwa Jennifer. Yes. Jennifer onalaka oba oli bali bamwagala nga bamukyawa simanyi. Moyo mwami oli akukyawa n'akuleka waawo. Takyawa n'agoba, akyawa n'akuleka waawo no bamukwano gwe. Kuba nange era yakinkola. Kati munnange Jennifer yasooka kureactinga oli ti yareactinga by the way yakiplayinga cool. Alaka yali mukyawe nga yakkiriza. Kati Jennifer alaka yaliko. Jennifer nga reactinga ngamba what? Your man? Introduction? Are you lovers? Ngamugamba yes. You're not aware. Ngakwata namba ya Jennifer. Ngera muka box ka nvudde eri kumuli mu group omami janabirabira. Ngamulumba muka box. Jennifer. Ngamugamba tokimanyi. This is my man. Ngamusindika ebifaananyi byange n'omwami. Banange nalinya gye gava. Tawe mboza ikawetandikira. Nalinya gye gava. Nsente nga nkuba nkola ensasage yange manyi ne yabujo gye tukolakolamu aho. Kati nga ajja ku WhatsApp nga twogera. Ndoro Jennifer yako mukoma ku kini Jennifer. Jennifer ngamba I wish you all the best. Like kyamusukkako. Yasoka ne yeewunya ne musike fani ngala bitufu bya ddala n'agamba I wish you all the best. Nera kakyamuluma nnyo nze yandaga ekyo neti yakoma wala kayalumba omwami n'amuteekako ensasaggi nze kyesaamanya timbani omwami nga nkubira twatandika tusaaga n'aŋŋamba nti naye ofa ki n'abakyala abo ne mugamba bakyala ki n'aŋŋamba ab'omu gurupu ne mugamba tewali kyamaanyi naawe nze bya lubalaato kuba ebintu biri serious n'aŋŋamba lwaki wabagambye bino ne mugamba lindako n'abagambye biki obagamba nti are you not my man otuli myaka egi mwegatta dda emirundi gye simanyi abasajja beegatta gwe Shamim bambi abasajja beegatta abo basinga ku basajja baffe wano to be honest baka kati munange nga ngamba wajja olukusa olwogera nabo bwotyo like olweyanjula gye bali nemugamba najjewo olukusa ani yabadde alina okumpa olukusa
lwaki watuteeka mu group gwoteka mu group nangamba I thought that you're mature enough you can handle those issues nemugamba ye hold on sinakutegeera try to be brief nsobole okutegeera obulungi nangamba where did you get the right to call yourself like I'm your husband nasooka nenyogoga wow nensirika nempunga nengamba nedda asaaga nenteeka mu olowooza ggwe nengenda mu dinaayo nengamba alimba asaaga nemugamba olimba naddamu nangamba who gave you the right I'm not your husband did I wed you omwami aŋŋamba ebintu bino namutwalibwa mama ne taata tubale tunateeka introduction mubadde olwo mweyita mannya ki ampitanga baby yampitanga baby nga muyita baby era nga muyisa erinnya luba lutalo lw'amaanyi nnyo era muyita baby oba simuyisa baby nga nzijjako nyina muyita baby baby awo kati nga atandise okuba nga afuuse baby atandise maani big baby nasooka mujjako nali nkozesa simu yange erya satellite nenzira ku WhatsApp nkakasa oba bali abakyale babinsindikidde nemugamba naye sikutegedde nemukubira yalingaako omuntu akuba essimu nga malako nga 4 hours bakuba essimu nemugamba sikutegedde kiki nangamba I'm very disappointed abebweru bakuba nangamba I'm very disappointed Christina have disappointed me nali sikusuubira nti oyinza okinkola nemugamba ekiki mbiyita bya muzannyo nno nangamba bwankoze bubi nnyo ne pressure zankubye omanyi mukazi kye yankoze abakazi bazibu nnyo nemugamba bazibu batya nangamba kati abakunkuba amasasi abakazi azungu balina ebbuba nemugamba sinnakutegeera olwo nga pressure nzisiza kumu nangamba abakyala abo by the way nze tebali nayo by the way nasooka byega tebali nabo nze nabatondawo nga njagala bakubaganyeko ebirowoozo kuba nabagambanga nti nafuna omuwala ategeera Uganda ategeera nnyo kati nga bagamba nga bagala kulaba wakituufu otegeera bakizuula batya totegeera kyemimu nga sitegeera anage nali maye abasajja abannayuganda be babi bokka n'abakemeruuni kyegeeza abasajja basigala basajja biri oba muki oba muki byokoola Shamimu basinga ku basajja ba wano biri byokoola nangamba bakizuule totegeera nange nkira ekituufu totegeera Christina bambi olwo owulira ki mpulira omuliro nze mukama yansasira naye nali wakulwala pressure Shamimu nagenda kuba nali so depressed nangamba era nkizudde nga tulina okwawukana sikyasobola kino I can't take this I cannot handle this is a big shame oyinza otya okuexposinga mu bantu benkolagana nabo omubuuza nako exposinze ntya ogamba abantu nti wange lwaki weyise nti ndi mwami wo bannange obukyayi bulumu ensonga yokukyaya nga etegereka naye ensonga bannange yannuma kuba teriimu wasinga nkyawa nti nali mwenzeeko toba nali oba nkoze ekintu kyonna kyonna ekinene naye okuba nti neyanjula nti mwami wange Shamimu bannange ekyo kirala bambi naye nembeerawo neŋŋuma neŋgamba nze ndi maama era bwe ntunira mutabani wange kwenzija amaanyi neŋgamba kati ate omwana ono neŋgamba kale ekize sisaba kikyusa neŋgamba kuba twafunangamu issues nga manye kwekyanga myezi 2 myezi 3 netuddamu neŋgamba osanga anaddabo kati awo tuyingidde January awo twalinayo issue dadi wange alina ebimutawaanya mwerekeddeko mu kooti kati aŋŋamba tosulayo mukyayogera olwo ankyaye naye kale awo kati olwolumu akwonamu ankyaye naye kale tannakikulozingira ddala akyampubira akyasa okusumira ngamba togenda ntokola kino okitegeera kati aŋŋamba ogenda kati kale era ankyaye naye okuba nti bitwalimu yali facilitating ebintu ebyo kati nga tukyayogerera kubanga ebya kooti yali nga ateekamu ssente ebyataatawo yalimuko omuko oli ng'osooba omwogerako nga bakukyawa ne taata yankyawa lwamuko okuba nti yankyawa nga bwe yamuleetawo taata naye bwe namuleetera omuko n'amwagala ate nga amuwayo kasente kati munnange ŋŋenda ewaffe menya etteeka ndawooza teni kumani namenya eryasembayo nensula ewaka
ankubira essimu saa 8 angamba where are you angamba are you home amugamba yes I'm home bana ali waffe nangamba which home nemugamba at my father's place nangamba olutalo lwoguddewo nasobola odduzikiza nenseka najjako wetwakoma wetwakoma ekyakukyaya completely kugamba tosula ewammwe n'osulayo wetwakoma that is January 2025 Shamimu kati mu process eyo tuli byesikugambye kwa nunda enkoko nakaleta enkoko nzese mu January enkoko zikyali nto omusajja nkyalina enkoko zange akukyalina enkoko zo zewasombye omulaga nti nkola nnyo bannange mukole nga mwerekeramu bakole nga beerekeramu Shamimu tosobola sanyusa musajja abantu basanyuka kwanda abalaba bakifunamu naye abeere basanyusa mukyala kizibu kubanga ankyalina enkoko Shamimu nakamalozi nasooka netoba okubange butono nnyo naleta enkoko zange nga nze nzeegulidde enkoko zange 10 ago ne bukula bulungi nnyo ne bumwegombesa nanga tuleeta enkoko amazozi ndeesa Shamimu enkoko zirya mwaleeta enkoko mmeka enkoko ebi bisatu kati omukyala anguze enkoko aŋŋamba saagula buto nnyo buno butandika nagula buno obw'omwezi aŋŋamba after 1 month bugeme naye bwe bulwadde tobugema alaka akimpa akimanyi nti enkoko ndwadde abakazi banne abakazi mwebereremu abatuguza ebintu ebyo tokolera munno ttima ddala ng'aguze kingi Shamimu enkoko zigenda obweza wiiki eyokubiri nga zirina ekifuba enkoko ne zirwala kati ngatuuka mwezi wenyini ozigemera nga ndwadde saazigema kati bankyalina enkoko zange endwadde zirina okulya Shamimu nze enkoko zaafa kati jukayita nyega naye nga musindikira emirambo gy'enkoko nga buli efa ngisindika natuka natyako mesi nagamba niza kifaananyi kino asembayo ng'esembayo efudde abala emirambo nagamba sikiraba nga bulaga oli feeri yolemeddwa n'enkoko zikulemye simanga ozitta namba nagamba ye emirambo ogiteeka agitereke bana bali abantu bazibu yagamba emirambo gitereke ndigiraba nga nzize nemugamba wali okirabyewa mbuzikazi nagamba ozikazi nentuka ekiseera Shamimu nga sikyazikuba bifaananyi nengamba Mukama Katonda enkoko tezijja ffa zonna ezinalabamu zijja kulama ngenda kukola ekisoboka kyonna ezinalama zijja kulama naye nyina okulaba nga ndaba kugirya enkoko zino Shamimu nembeera mu nkoko naga sigenda zigema kuba lwadde endwadde kati kanziwenga eddagala nengulanga eddagala nezigenda nga zikula ezaafa nezifa ezaalama nezirama nensuka mbeera nga nnyina enkoko 8 ekiramyewo kati akomawo mu gw'omukaaga atandika nebusaako salekera nga musindika bigenda maaso ku faamu buli kyetukola nga musindikira nalunze kasooli like nalukungudde lumonde namutunze ebiki ebyo nga musindikira sigala nga mu report kati alaba enkoko zitandise okulabika obulungi alaba byalowooza ntigenda kulemererwa biraka bimukalidde ku matama atandika okukomawo mwamu gw'omukaaga nkubirako awaŋŋamba naye nno oli mukazi ddala nga bali olowooza ngenda onkyayi ngenda ne faamu ngenda gisulawo nziruke ŋŋende nedda sijja bisuulawo nze nyina okugenda maaso ne thiimu yaffe paka nga tukoze eki tutuuse ku kye twali tulina okuba nga tukolako nagamba enewe tusobola okuba twekyawa netusigala nga business partner temugamba ku saidi yange kinkolera ate munawo nkyalina omulimu gufe paka ti mutwalanga mulimu wantu wenja 10 guno mulimu nagamba nemugamba naye wankola nemugamba enkoko zaafa naye nga enkoko olwefa nange enfa kuba nali enkoko ofa nga ekuze etandise osobola nogirya owulira bubi ekintu obaddemu ng'olunda kati mu system awo mu process eyo ngamba nyina gye najjeme naye bamanja kadde kalamba nagamba nasooka nsindikayo emitwalo ago 5 nga nsasulako kati nga mugamba wali n'omuntu atunda embuzi naye embuzi ndazire nga nnungi twali twagala n'okulunda embuzi oba tuzigule nagamba gendayo nzirabe nga mukubira ebifaananyi ng'embuzi azaagala Shamimu nga nsindikira sente emiliyoni nga ngula mbuzi nagula embuzi 10 kuba ezimu zaali mawako oli yali akola faamu nga alina amabanja excuse me nasalawo akola ki atunde netugula omanyi kudondola
nesembuzi Shamimu nalunda embuzi natema nalima ebisagazi process ru yanchayira nze ngasimbye ebisagazi nkoze biki ngantadde strategies kati munnange tanyongeddeko embuzi ku nkoko tetulina bakozi jjukira nze mama wange kuba bali abana bali basoma fe bakozi mama wange yakola Shamimu mukola omuka abasiime omukola tukyawa katukola kugamba nti kati tetulina kisuulawo katukisuliraani ettaka libakyalina abawa tetulina atuwa ettaka liri waffe eno kati ndisuulewo nedda ndiddukemu mama wange amazzi twagajjanga eri wansi nga tanasimya luzzi nga mama wange asomba amazzi Shamimu nze nga nkola mu mbuzi ebisagazi nkeera kumakya nga nensimira ebisagazi n'akawungeezi naye nga musindikira vidiyo nsalekera musindikira kandabuza bino bigenda bimukwatakwatako n'agamba muwala ono alaka mukozi kati akomawo awo mugo 7 atandika okumpayo obusente awo yasooka n'akomawo yali birthday ya mama wange nemugano birthday ya mama wange etuuse naga eba ne mama wo mukazi mukozi nnyo bannange abaddewo nnyo gwerisire kwino osobola obufumbo gwe singa sinnyoko singa okyali eyo nga musindikire miliyoni ya ssente happy birthday olwo muko yekomyawo nemugamba zitala tompaddeeyo nga nkwaza kigwe gwe yeetikka ebisagazi tebampa ngamba kale kasama mamuwadi Shamimu nga tubeera mbuzi zisaanika okuzaala beerawo omwami oyo nga mugambako nti muganda wange agenda kujja mu gwe 10 naye mbadde njagala nzireko naye mpumulemu nkoze nnyo gwe kubeera mu kisenyi Shamimu nalwalanga nze ekisenyi kirwaza beera mu kisenyi nsimbye ebikajju bebyambezanga nnyo mu kisenyi nsimbye ebikajju nsimbye kasooli kati abantu okuba nsindika ku busente obunyambako ntandika okufaanira ku bakozi abajja ne banyambako mu kisenyi kakati munnange mugamba nga ajja mu gwa 10 kati Mukama Katonda alina engeri gy'akola ebintu bye omwami yateekateeka okujja ndwala bampa ekitanda nvaayo ku faamu bampa ekitanda awe Wakiso ku St Joseph mba nkyali kutenda kumalinda ku 3 nga n'omwana wange mulwadde muyi amundeetera tubeera ku kitanda abo nga nsindika omusajja ka vidiyo amugamba tuli ku kitanda tuli balwadde ngamba nga mulabi ki ekibaluma musujja nga sabasimira oluzzi ki ekibalwaza amugamba abantu balwala nasindika emitwalo 2 ga ddwaliro nga mugamba tezimala nno tuli babiri n'omwana ffena tuli balwadde biiru ya mitwalo 8 nga asirika kati era mbali kudwala nga mpulira ekirowoozo kinga musajja ntabanga ali kujja Uganda kuba yava ku line yankubira essimu naye nga mpulira ewawala ne mpulira bwevuzi eza airport nga wezo omuntu akubira noise eyo nga tabanga ajja nenkireka awo nze nga bansi ekinana yakikuwa ate yakimpa nga bansibula nga nzira waka nabeera ennaku 3 nga nkubira oliwa nga nsooka mulima nti ndi mu ddwaliro ndabe nga ngamba ddwaliro kingi nga St Joseph nze ndi honest Shamimu nze amazima galinzisa era birimu obulimba tompita kati nga mugamba eddwaliro nze nga mbeera waka kati nga ngenda mu ddwaliro nga ngamba enkyaka ngenda njja ku nviiri zino zirabika bubi nzirwaliddemu ngenda Kampala mu saalooni nga nkubira essimu direct nga ngamba oliwa amugamba ndi mu saalooni amugamba ndi mu saalooni enansana nga ngamba ndi wane eno ku faamu naye namulagira faamu ekikuba ekigendayo nga ngamba tupaakinze nga mugamba olimba nga ngamba atamanyi Uganda yeetuusa atya ku faamu kati omwami oyo yali akajjayo emirundi 2 kati nga bwemugamba omuntu omugamba kati yangizo abasajja abagezigezi bwemugamba nti faamu eri kujjesa asobola ogamba driver we nti nvuga paka kujjesa alina driver anamuvuga wano wabazze agamba driver alina amuvuga kati ankutegedde driver amuvuga bapakinga awo nga mugamba ngenda kulinnya boda naye gwagisasula nga ngamba girinnya nga ninnya boda nga kituufu waali Shamimu kati driver jukano musajja tamanyi Luganda kati nga ngamba wavuddeyo ddi mu ddwaliro nga mugamba navuba nsibudde nenvaayo nangamba nti nagenzeeyo nga toliiyo ngamba wagenzeeyo kati omwami ono ekyanzijira yalowooza nti oba ndi lubuto kyekyasinga omuleta nga ajja adduka kuba bwe yagenda mudo yabuuza buli kimu kyonna ekyali kinnuma like byonna byonna details bazimuwa kati mbuuza ka driver kano mu Luganda nti Sam kituufu mwagenze mudo nangamba ye twagenzeeyo n'abuuza buli kimu nemugamba kale nensirika nemutwala ku faamu nemulambuza yali tuntu samutwala nnyo wala nnyo namutwala nemukiza nemulambuza nalabyalaba nangamba enewe kaŋŋende nja kudda
Nemuga atondeka naye mbadde ngenda mu saloni nzaayo Kampala ng'atujja era yandeka mujja munyumyamukko ng'abaagalana twali tusaagasaagamuko n'essibiri eri like nga tusaagamu kubanga weesikugambye nga natera okujja Uganda yagamba nti yafuna omukazi e Uganda omukyalo oyo nga yamusindika naye kati waliwo omuwala mukwano gwange kati yafuna akawala kafaanana mukwano gwange ye yalowooza nti mukwano kuba yagamba nti okimanyi nti mukwano gwa neekwanira ne muga tasobola nagamba tasobola nagamba ye mukwano gwa gwali nayo kuswimming last time biki ne mugamba nsindikira ekifaananyi kati nze ndabe ekifaananyi nga lwalayisi mukwano gwange naye bwe namulemerako ennyo nendaba nga ye akakasa nti mukwano gwange nenzikiriza nti mukwano gwange kati ye ajja era kimanyi right now amanyi nti omuwala ye mukwano gwange to be honest kumbe nze omuwala sikamanyi nange nakalaba nengamba nti nagamba wabanga ye anaakufunamu emirembe nga mukwataganye good luck kati ajja Uganda bwetuva ku farm nze yandeka ku saloni neyeyongera ne driver bagenda basinkana omukyala waabwe jjuka ali amaze ennaku 3 nga yajja dda kati wayita ennaku 4 simuwuliza ankubira essimu nga tulinayo meeting ne balooya ojja kujja ku Monday ssaawa 4 ngamba sisita wange mperekeraako tugenda Africana meeting yali assaayo nasanga meeting eri muvugwa Shamim nze yaŋŋamba 4 natuuka 4 nga yabadde yassaawa emu kyankuba wala naye nenkimira meeting bwegenda ngamba osobola okuyingira katwogere ne mugamba nedda ojja tekumpisaamu nnyo maaso booti bye mwogedde simanyiiko kati nange ntulera ngatte mwabo ne mugamba it's a private talk nga tugenda mu restaurant kati nga ngamba nti ngamba let me swallow the pride nga nfukamira wansi Shamim nga mugamba bwe mba nyina kye nali koze nga nakusobya have ensonyiwa bwe mba nali nkunyiizizzaako ekintu kyonna nsonyiwa ku ntobo y'omutima gwo nsonyiwe ekituufu simanyi kye nakusobya kuba nti wankyawa oba wakola ki naye nsonyiwa ne sisita wange n'anfukamirirako n'agamba tusonyiwe olumwetondera ki tetumanyi kyetwetondera naye twesonyiwa anti nagambye kyankyaye kyekiri ntwala ensonga eyankyaya kati bwe yatuuka n'agamba tujja byogerako nga nzize kati mugamba bwe mba namunyiiza akole ki ansonyiwe kati munnange nga ngamba tuula nga ntuula nga ngamba ebyo bidde ku bbali si ensonga eriwo kati nemugamba nsonga ki kati ate eriwo nga ngamba ettaka saalyagadde ettaka tewalyagadde nangamba I'm very disappointed ndi mu kamera mba njagala omuntu anyambako ne call zizi nina abantu bendagirira wano I'm very disappointed naye Rashid ali ku WhatsApp taito nze njirina katuli myaka egi myaka 4 angamba saalyagadde kyogenda okukola yamugamba tewalyagadde kiri fine ekirungi weeriri tebaatufera li legit katunoonye omuguzi aligule bakuwe ssente zo nangamba naye bakwe percent yangamba ajja kuwako 30%. Nemugamba tekirina buzibu, it's okay. Now the good thing you're the one with the title. Nemugamba nanga do you have the title? Nemugamba yes I have it. Where? Nemugamba nyina gye nagitereka. Balooya babadde ayogera nabo obudde bwonna be bali bewamulaga ggwe. Beebo beweefunira. Beneefunira. Olwo bakuliddemu olukwe. Sijja gamba nti bandyamu olukwe. Wabula omwami yandyamu olukwe. Pesa ne balooya njogera nabo tebanyinaako buzibu. Omwami ono ye yeefuula. Kati munnange ebira bigenda otuukawo nga ne organization registration biwedde NGO emaze okuregisteringibwa. Ewedde. Kitegeeza weeri. Ewedde eri full registered. Kati okumanya ng'omwami ono ajooga ankubira essimu aŋŋamba kiwatandika olina okimaliriza. Mugamba ate ki tulina okugula website. Aŋŋamba nafunye agenda okubuildinga website naye yeetaaga themes. Nze sibimanyiiko wabitandikawo kimaliriza. Ngenda kuwa ennamba yogere naye. Ampe ennamba y'omuvubuka twogera. Omuvubuka muwa theme zateeka ku website. Era ne saa website waliwo ennamba za simu zange ekintu kiriyo kyange. Nga bagula website kati aŋŋamba nti bwentunda ettaka mpite lawyer babire mu transaction bakwate tugulewo account 1 sente baziteeke ku account eyo ya NGO onfuna nde bampeeko ezange obiveemu mbiveemu
kati ate olwokuba director bwa NGO vaako tetunakyogerako ekyo naye ekyo nze nakisaba neŋŋamba mbadde nsaba since wankyawa kino ekintu nkiveemu ndesigninge oba kitambuze naye nga sikiriimu nemuga sijja swa kigumiikiza kuba nti natuuka essala nga ndaba nti sijja swa kolagana sigala nga nkola naye like nga amanyiira nnyo oba kitegeera neŋŋamba kambiveemu nangamba kitujja kyogerako so tumalize kino ekiriwo kikujja kutunda ttaka kati sisa nga atuuka ddayo ajja aŋŋamba nze ngeno mutwala ku kisaawe ajja olunaku lwajja yakeera zengera wala 12 ng'ali ku faamu ennyonyi yali ya ssaawa 5 nga ŋŋamba ekyapa nkyagala mu meetings ogwokusatu ngamba ekyapa okyagala naŋŋamba kyatakuŋŋamba bubi yaŋŋamba anti nyina okiraba kumanyi sikirabanga nako bwe kiba nga si kyaddala njagala kulaba ku kyapa ekyo ngamba nga that's fine ekyapa ngenda kireeta okirabeko naŋŋamba kale twali mu independence newedde nga 9 nemuga naye gye nakissa waggale naŋŋamba ojja kgenda okijjeyo nga tusogende ku kisaawe tuva ku kisaawe aŋŋamba kati njagala kyapa sesango lwagenzi tuli babiri njagala kyapa ngasooka nsikako essimu yange nga nsikuwa simu nga tompadde kyapa nemugamba ye ate netwatuuseeyo ddi nagalako kyusa mu njoga naŋŋamba njagala okubanga ŋŋamba Christina omanyi bulungi njagala kyapa nemugamba ekyapa okyagaza ki naŋŋamba nti njagala funa saveya ettaka alikube kanaŋŋamba ekya saveya nendaba nga it makes sense nange nenjaga ettaka balikube tulikyuse kati ebina tubituukawo ettaka netwogerako likyali manya ga mwami yatuguza busuulwa wabula ku agreement jukira nze I was the main purchaser naye nga like twateekako nti tugenda liteeka mu mannya ga kitongole kuba nasooka nemubuuza nga tunagula ttaka tugenda liteeka mu mannya gaani nemugamba bwetuteeka mu mannya go sikkiriza kubanga gwe oli separated toli divorced singa tumala okugula netugenda mu mannya go n'okumawo n'odivorcinga nze nfuniramu wa kubanga omukyala aba alina otutwalako mukyalawo nemugaa zino ntuuyo zange bino byonna nze mbitandise naŋŋamba by the way kituufu naŋŋamba how about you ate bwe nteeka mu mannya go n'onkyawa n'ofuna omusajja omulala nze nfuniramu wa nemugaa kasi tulina ekitugatta tulina NGO tubiteeke mu NGO kasaka tuli ba director kakati munnange wali mu kuregistaringa NGO bayita tusaninge beneficial owners babaleta empapula tusaninge beneficial owners asooka fuma tulina baba beneficial owner babiri namala nasooka gamba lawyer sooka omuggyeko sooka embeereko bw'omu kubanga njagala musooka nsettinga ekintu kinene ekimala okugwa then kimukwase lumu omwami awandiika ampandikira ampa Anthony like babagita omuntu okuwa authority okuba nti osobola okukola ekintu kyonna on his behalf like power of Anthony ti nina right registeringa byonna like so nasayininga nga mannya ge nga nsindika power Anthony nga agimpa nga bitwali abalooya nga byaprovinga atugenda maaso munnange Shamimu ensonga endesezaano lwaleero gye tutuuseeko wano omwami addayo mu October addayo n'ekyapa kye ekyapa nkimuwadda ngamba agenda ayita saveya nkimuwa ku Friday ayita saveya mu Kulwomukaaga yamusabyeko kopi nsooka mu photocopy agigaana aŋŋamba singa ansibula simuwadde kyapa ekinantukako nze nakimanya Shamimu nze ni mutiitiizi mu bintu ebimu neŋŋamba omwami ono bwe simuwa kyapa ajja kuloza ki ekyapa ekirungi nkirina saakiteresa wantu wonna nga muwa kyapa ng'agenda Lwomukaaga lutuuka mulinda leeta saveya teyamuleeta ngamba nabirowoozezaamu bampadde amagezi ngamba ate wenteeka mu saveya mba nyongeramu expense tateeka mu ttaka tujja litundirawo awo sirika wayitawo 2 days ngamba nze nazze mu America ekyapa agenda nakyo kyokka ekyapa kyagenda nakyo kiriko acres 20 kuliko abali omusambo ogwagula bambi tegunnaba kujjako kyabwe oba onfuna kati ffe sensi ffe twalinako ekinene ffe twatwala ekyapa naye nga tulina osalako 13 zaffe yes ekyapa tukiriza nannyini kyo akyobali eri abalinako omusanvu katemekezize alinako 3 nalinako 4 ekyapa agenda kyo mu America kati bano bananyini musanvu bagenda kukola bati simanyi nabo bali mu kattu kati nkujjira eyo si ye issue nze kati mbeerawo nga omwami ono andeseewo
kati kembuseemu wali eri nga azze wano October kati nga ngamba embuzi zineeno nga ntandisa nange obikowoolo kati ndaba nkolera bwereere obuyanjako ekyapa ne ngamba kati nno ntandisa okuba ndabika nkolera bwereere nga mga kyasobola kulunda mbuzi zino n'enkoko nga weeziri ne mugamba bitwale n'aleeta emmotoka Shamimu n'angamba atubitunde ne ngamba okay nanga atubitunde nkuweeko amanyi go gokoleredde okuba nti ozirunze n'aleeta emmotoka Shamimu n'azitikka embuzi n'enkoko ne mugamba ndekera enkoko 10 ze nasigazamu kulya ku magi kwaza oluzibiika Shamimu n'aleeta emmotoka n'etikka embuzi zonna n'enkoko n'abitwala teyampa yadde 10 yazitwala wa simanyi bwe nkulima nti yaswala mu katale mba nnimbi oba yazitwala wako bazitwala wa simanyi ngamba okay abantu bakulira bulijjo obwereere nze Katonda ali nsasula n'enkita kati azeeyo nina okuyiiya ekiddako tuli mu gwa 11 yadde mu gwa 10 nga ngamba nina okuva mu kyalo kati kyekiseera nzire e Kampala nzire mutambuza obulamu kino kiganye paka kiweredde ddala nga mugamba mama nga nali sigenda musiibula mama nga manedda musiibule mwami omusiibule kijja labika bubi tuve wano tugende nga nange ndi wano omuntu omukulu nedda ngamba let me swallow the pride nga nkola ki nga muterako message nga mugamba sebo otatukyayogeryako ddala nze bweyasimba n'agenda n'addayo guno ogusimba ddala saddamu munyega yadde omusaba ekintu wadde omugamba ki wadde omusindiga ekifaananyi kyonna ekyokufaamu kati nga mugamba nti munnange mbadde njagala tandika kusoma ate ndabye nga binkalubiriza okuba nti nsoma nga ndi eno okufaamu ate nga nsomera Kampala ngenda kuddayo e Kampala noonye ennyumba naye famire yange sigireka wano nzimanyi famire yange ebeera nange wembeera ngenda nabo teyanziramu wayita olunaku nga nkubira bwe yankubira yangamba banga netwakungudde kasooli ne mugamba nakungudde kasooli netunda ensawo 3 ne mugamba nesakungudde kasooli gwe nasimba nakungudde gwe nasimba nga nze owange kwanza nasooka osimba kasooli n'omulabirako nawe nompase nawe ensimba okusimbire naye owange ejjuka nze nakusooka okusimba producer aliwa muyite gwe natunze nangamba okay kati abansiba ne mugamba ate ensonga gye nakugambyeko ey'okuba nti ngenda nangamba it's okay bonna batusiza ogenda ontegeeza olunaku lwovaawo n'essaawa zovaawo nangamba ne mugamba kale nja kukubuulira nze simukaayanye era nze naliseregana musajja oli kuba ayina wano bw'asala okuyumba Shamimu bukya kuba ku simu yange ekyaliko kamera kakati munnange ng'akola ki nga mugamba naye sigenda leka wakaluka noonye omwana gwendekawo abeere no ku kyalo agire ng'alimalima kwalime kuzika nga tunoonye omuguzi bwe tunaatandikiraawo naye nze ngenda nga lumu naye engeri gye yaŋŋamba nti mubulye n'essaawa zenvaawo n'olunaku nagamba nedda kanveewo ng'alimi bannange mpulira kati mune tukomye nga azeeyo tutegeraganye nti anzigyeko ekyapa agenze kati nze mugamba nti ngenda kukola ki kusenguka kasi kyalina kyenkola mu kyalo Shamimu abaana bamaze owumula kyekyasinga okunsibayo nasoba bakyusa makati ga ttaamu kati nga ŋŋamba tuli mu November lwaki siva mu kyalo eno nenzirayo kampani ndaba ekitambula kati bulamu bugende maaso ate afiirwa omwana asula ku malaalo olukkiriza kati naye nakkiriza dda naye nga tonneeteekateeka nga sinneeteekateeka naye n'abakyala abantu batono oba nga teweeteesetese Shamimu beerawo paka lwofuna gw'olaga si byakunoba kudda kabiri abantu mu nnyambe mbeegayiridde sirina kyakulya nno obanga wooli wakyaliwo ekyokulya beerawo kuba nali kufaamu nga emmere yabwerere kati nga nosooka okwewa obudde neewa obudde mwaka mulanjo kaba nkyawa mu January tuli mu November kati munnange azeeyo muterekera omusenyi mugamba nti ngenda senguka nga 29 nga lumu aŋŋamba nti mubulye n'essaawa zenvaawo ne ŋŋamba ye omwami ono atampadde zintwala taddangamu padde 10 lwagye tiyampadde 10
teyampa yadde 10 Shamimu sitagwe ntya Katonda naddayo kati ne ngamba mugambe ne yampadde emmotoka entwala mwebaza ki namugamba ngenda nga lumunagenda nga 3 nga 3 kati lwe ngenda antirako message kati amanyi nakusembereza ngenda ncha antirako message angamba nti by the way ngenda kukoma weeyo kubanga nyine ebintu nakizudde nga kirabika wanfera mu kugula ettaka mulaka mwalimu scamming wanfera $1,15,000 yakuwa sente mmeka omusajja $1,43,000 ate enkaaga eyasooka sinze naji receiving last balance eyasooka lawyer yaji receiving nze sigadde ate nze okureceiving sente na nze Shamimu nebeereramu buli sente gye yampanga buli sente twasasulanga omusajja nga bayita lawyer wo like nga kiba ebako agreement yakuwa $1,13,000 yes ate n'agamba wamubba $15,000 kisoboka gwe baba olaba nja kulaga message oba yakuwa $2,000,000 nedda maama wange ate nga zaayitawa ave alage ensi sente ziyampa nzinako receipt ziyampa buli ziyampa nzinako receipt kati naye alage ebibiri byasindika kati omubuuza nti $15,000 nazibba nti ekitegeeza ettaka saaligula ate ng'olina ekya wulira mugamba sikutegedde agamba ngenda kukoma weeyo omwezi nga gutandika yalaga kudda nga lumu kyaka lunaliisenko kibalambuuza ngenda ssaawa mmeka agamba ngenda kuddeeyo kuba nkizudde nga byettaka byalimu obufere wanfera $15,000 ngenda kujja ngende ku poliisi ngenda kutwala mu kooti ne mugamba sokolindeko waliwo ensonga endentwaza mu kooti oba neyettaka ne mugamba nti weba yattaka jangu kale tugende mu kooti obanga yatuguza ettaka yakufera nze wendi nja kubeerera omujulizi kuba nze nasasula ettaka ne balooya obanga mwalimu any scamming I'm with you in this n'agamba yes there was a scamming omusajja alina otudiza sente zaffe ne bali byasooka okuguza ettaka alina obadiza sente ne mugamba ti ettaka litwagula liri mu mateeka ekyapa gwakirina kati bufere ki bw'oyogerako kubanga singa tewabadde kyapa nga twagula ng'ekyapa tekiriiwo n'ekyapa kiri mu mikono gyo bufere ki bw'oyogerako n'aŋŋamba ojja kulaba wanziba nensirika ne mugamba nti kale jangu I will prove you wrong ne mugamba nti nze nategeera omuntu gwendiringa naye weefuulafuula nakuwa ekyapa ekyo fine n'essaakwa bigenderako kuba singa nabikuwa yatuuka essanga abinsaba nti muwe risiti zonna zenakozesa mbimuwe ne mugamba bw'oli neefuulira nditegeeza ki ensi nti kituufu ddala musajja yayogera nti nagula mpaayiriza ne mugamba nti nze mbadde nga nkuscreen recording okuva etwana okwogera naawe okuva mu wenda ku meeting mu 2022 buli kimu kyonna mbadde nkirina ne mugamba ne omusajja nga musasula ssente mulinako vidiyo nga muwa ssente vidiyo nzirina ne mugamba ate buli kimu kyonna mbadde nga nkikuwa ne mugamba n'ekyokubiri twatugula ettaka lineno nga omaze osindika ssente looya akubuuza kuba looya asindika message agamba nti nga sinnawaayo ssente wakyaliwo chance ezizaayo ssente z'omusajja amugamba nti naye okimanyi nti oli mugwira wano mu mateeka ga Uganda tokkirizibwa kuba nti okola ki ogula ettaka eryo unless nga tugula ettaka tuteeke manya goono omuwala girlfriend wo akuwe lease addamu abuuza looya obiŋŋamba kati looya agamba nti nze nalabye nga bwe sibikugamba kati saaga tuuke maaso nga waliwo ene issue onneekwase yensonga lwaki nkugambye waffe tuprotectinga erinnya lyaffe tukubulya ekituufu kyonna nga bwe kiri tugende maaso ne transaction kuba tumaze okuprovinga transaction ya ddala tugende maaso ne transaction balooya basobola okunjulira abo n'abagamba mugende maaso ne transaction kati lwaki essaazi nga sinagenda kubuuza lwaki essaazi naavaayo omwami oyo malo sifting ategedde nti kuba olunaku nze nagenda ajjuka ngambye ngenda nga 3 nga lumu asindika omuntu ku faamu mbwamusindise muwe documents zonna ze nnina ze nali nsayininzeeko n'ebisumuluzo omaze okunteekako message ogambye ontwala mu kooti ate n'obukafu oyinza okulaga mu kooti oyagala bunzijjako nvuka namugamba kimu nti nkuwulidde nenzijjako essimu yankubira essimu driver nga ngamba nti abikimye kati driver bw'agenda omusajja anteerako message aŋŋamba olowooza wadduse omusajja gwe njja nga twogera naye tulakanya tutunira ettaka
anti yakumusanga ngamba olowooza wadduse nja kunoonya ne bw'onaagenda Dubai nja kunoonyaayo nyina passport yo nja kunoonya era kwesooka kunoonya mwanziba mwanfera amugamba twakubba twakufera olabingambira ku simu olankubidde ngamugamba kale jangu ne gye twakuferera tulabe nga ngamba jja mu December kati bwandemerako ennyo wali aŋŋamba nti ngenda kusiba ngenda kunoonya like ankubidde ngambye ajja kukola kyonna ekisoboka kyonna okulaba ng'akola ki ansiba muteerako message mugamba nti obadde okimanyi nti bena badde ogamba dde nga nkuscreen recording bwe namugamba ekigambo ekyo n'asirika kati obulamu bwange buli matigga Shamimu kyekikulese mu interview kyekindese mu interview omwami ono nyambibweko bannange nze tatange yankyawa omukolo yankyata tanankyawa ndi bwomu wano omuntu gwe ninawo ye maama yekka essaazi neno ntambula neeraliikirira bwantuusaako obulabe oba ovaayo otya n'obanja ettaka lyolina ate nga ajja wayagalidde wano eno oba okitegeera ajja wano kimanyi nakati ali mu kubajja mu ggwanga kyami bwantuusaako obulabe ompa omuntu wabyo n'agamba nti wanziba ate nga n'abiwulira interview tamanyi Luganda wala basobbe mu buwulira abaawano bajja n'abeera nabo yafunawo omukyala eno yafunawo omukyala yafunayo omukyala ana driver we gwakolagana naye nnyo ajja bimuvunulira wanze namugamba openly is a private person nemugamba tondekedde kyakusalawo kuba oba n'ogamba nti oyagala kunkomya nga nekyonkomezaako ekituufu okimanyi ttaka kati obujulizi buliwo obulaga nti wagula ettaka ly'omusajja okuba tuli wano nga tewaligula byonna mbirina nagula ettaka ly'omusajja era nakola bungi obutamuwa documents oba singa nazimuwa olaba namuwa ekisinga obukulu ekyapa naye agamba nti agenda kunsiba nga n'ekyapa yakirina kati gwe wasigaza ki ku bintu nasigaza transfer z'ettaka eryo ezina kyusa ettaka nasigaza agreement zonna kutwagulira ettaka kuba musooka kukola agreement nasigaza agreement zonna abakazi muba n'obujulizi maama wange tewalabe Shamimu kye bamukoze singa teyalina bujulizi kyabadde kimulidde olaba omwami yatuguza ettaka naku zino kisookerwako kuba na bujulizi omwami oyo teyeegananko tuguza ttaka mwami Ssaalongo era bwe bitabuka byonna mukubira essimu mugamba Ssaalongo omusajja nantabukidde angamba muzzukulu ampita muzzukulu kiki ate agamba twamufera nangamba ate ekyapa nga yakirina ettaka teririiwo oba twamutwala ku ttaka ne mugamba alimanyi gye liri gwe wasayininga nosayininga amannya gange maama wange byonna bikebere last transaction yali yeeno nga mumalayo sente yino agreement yagula ettaka naye nako zino tomuddamu kujja nga temulina bujulizi nako ebyo ebintu abakazi kati batambula na bujulizi receipt of the above sum of money as the fulfillment the money milioni 143 wabadde mutuufu siwaayiriza maama wange ate sente naziwaayo kuba nyina receipt kuba singa nsaaziwaayo andi yo okuziwaayo zino tuzimanyi naye kati ye singa abaaga nti yakuwa ezisukkamu aleta obujulizi kuba osindika sente zino oba ne system kati engeri gy'atali munnauganda atamanyi na lwetwogera kyetujja okukola engeri gyafunana omukazi omukazi alina omuinterpretingira n'amanya nti wamulopye mu kooti ye Uganda yonna people's court nesente zona yasooka sindika like ngeri yasindikamu yasooka sindika milioni 6 n'addamu n'asindikira 3 zonna sente zo ziriko sigini kya Ssaalongo Busulwa nga azirisiivinga era bwabanga avaayo nga gamba bamufera sinza abayamufera abalina vunaana oli nannyini ettaka abaya baguza kuba ettaka si lyange ate nawe olinako 30% ninako 30% yange yalina ate olina ogibanja ate jjukira tugula organization eno kati tegeeza nawe singa obula ettaka terikyusibwa ate olaba maama wange nabadde nkugambako ebya organization wano eno nsasula ssente ezo nasooka sasula milioni 7 nfuuka client lawyer waffe gundi ogirabye eno gundi yagundi soke tubaleke tusoka involvingamu nsasula omwami yampa buli kimu kyonna nampa ne ttiini buli kimu ekirako okuba tukola transport kyusa ettaka
meaning ettaka liri kanda musajja nga alinga omuganda musajja muganda muyita Saalongo Busuura no mbale manyi omu Cameroon ngina mukulaga mu Cameroon ngina mukulaga so ekyapa yakinzijako original n'ino okundaga ekifaananyi kyenyinza okuba nga tutambula ku Afrikana ne mumusanga okitegeera yeyo kopi y'ekyapa original yagintwalako nenyina kopi yaayo eno ye kopi yes mutuuze mu America sajja mu America habi yonna gy'oli bajja bikugamba mugambe mu luzungu awo mugambe have reported you to the People's Court in Uganda. You have left me with no choice. Kubanga threatening me nze sobola kubeera ebyo tajja biwulira byogera nga ne bwobadde mwogera ebyo by'omugaa kubanga okay Harvey, you have pushed me like this is the least thing I could do. Now you have pushed me whereby me I'm innocent and I've tried several times to prove you that I'm innocent. That's why I kept all this evidence, because if I handed over all this evidence to you, what was I going to show to the people? That it's true that I bought the land. I bought the land and I thank God I was helped with the lawyers, and those were our lawyers. In this, if you to blame, before you blame me, you have to blame your lawyers first, because they were there. They acted on your behalf. So, and if you're saying that they scammed you, the land was not mine. It was Saalongo's land, and Saalongo was still alive. And you talked to the guy. Recently, the guy told me that you called him and you told him that you want him to take you there and you do the measurements with him. The guy agreed. Now, why are you threatening me? Why are you threatening me, Harvey? Harvey, you unloved me. You know what I went through. You traumatized me. You took everything from me. I read those chicken and you took them from me. You took the goat. You tell him, chicken, you die too. Even that time when the chicken used to die, I was also dying. So, Harvey, why are we doing even this? Why are we ending like this? Harvey, I'm not your enemy. Don't make me to be your enemy. Let him know that me have got views. Harvey, whenever you are, I'm sorry to come in the news. Don't be sorry. But I need justice. Yes, the chicken dies, you die. I died. But he didn't care. He didn't even care. So Harvey, I will show you videos. I have them. I have them. I have everything. Me, I'm a camera woman. Like, everything is on camera. I have everything, Shamim. Harvey. Yes, I have everything on camera. And you know me, I'm not incapable of scamming you. I'll never do anything like that. You're not a scammer. I'm not a scammer. And we need our 30%. I need my 30%. But if you get the 30%, you think about me. Yeah. And remember, Harvey, whatever thing that happened, I worked for it, by the way. Yes. I worked for it. I was there day, night and day. You know what we went through to buy the land? It was not easy. You struggled. I struggled. Let me tell you this, Shamim. By the time when we were buying the land, that guy was not giving me a single coin. We are buying the land. Yes. That means I starved for like 4 months. You were eating gundi. Visagazi. Oh, chitegeera. So I need justice. The Ugandans are not happy with Cameroons. Yes. Yes, now we can start a war. When you came to us, we were so happy. Everyone was so proud, like we have a Cameroonian Moko. But the Moko is now becoming a wound. You're becoming a problem. It's a new case. Nayenga, to be honest, banange, nekubira omulanga waneno kuba obulambu bwange buli matiganze. On Christmas season, chips bagambye, bangamba, okumanyanga nti like siteredde, ntambula naleke nyizo bantambula ennaku zabawamba abantu Shamim. Kuba singa sivuddeyo kwogera, ekyo ne kintuukako bane musanga bantemudde. Ngambye omuwala yafiiridde wano oba yakoze eki? Oba kitegeera abaana singa batira bwereere. Ate munne lwadde tumanyi nti mufunira ddala abasajja ku site. Tubafuna mukyane munnange abamu bajja tutuga naye nga Harvey, whenever you are, I need justice and stop threatening me.
Stop threatening me. Nze sagala kuntiisatiisa. But olina ogenda ne ku police. Do I have to do that? Yes. Ogambe ofuna threatening threats. Kubanga nze I was supposed to leave the country. Olaba nze Christmas I was supposed to eat Christmas with my family. Then I was in Nairobi. Nga weekwese olidde cover. No, nga sidde cover like antiisatiisa. Genda ku police. Genda ku CPS ngenda kuwa enamba ya CPS nze nja kuwulira ni bw'olina okkubira. Anyambako anyambeko. Harvey has money. Asobola okugula bonna. You can grab people. No. Bengenda okuwa ku CPS tajja bagula. Ogenda ku CPS ogulewo omusango gwa threatening. Nze sirina muntu. Your life threatening. Sirina muntu ayimiridde nange kyova nange kanzije wa Shamim. Ndi naawe. Shamim abeere nange. Ndi naawe. Bannange munsaasire. N'Abannayuganda bali naawe. Kati olwo Bannayuganda kati olwo bali naawe. Yes, Bannayuganda bannange. Tebayinza bva Munnayuganda munnaabwe ne baagala Omukameruni. Abaswaza. Kuba singa omusajja twamubba. Wagulawo gundi. Ale singa wamubba ebyaddala. Saakubba nga bad black. Okitege black yabba nenza kyesinga okunuma saamubba. Anakyagala. A black talina buzibu. Black talina buzibu. Saamubba. Ba investor mubaleeta. Ne ba investor bafuusa. President Museveni wano alina tuyambira Shamim. President ndi ba investor mubaleeta ne bafuusa obuzibu. Nze nkubira omulanga President Museveni. Fe abaana bagenda Shamim tujjire ddala basajja bali serious. Baleta ssente wanene. Kati muleeta ba investor. Ezo ssente zazanyingira mu ggwanga muno. Kubanga omusolo oguva ku transactions za ssente ezo mungi. Meaning tuleetera ddala basajja abo. So oba ekintu ekitatambudde bulungi gavumenti eba erina okubaako engeri gyetuyambamu Shamim. Like nga kubira gavumenti omulanga. Kubira gavumenti omulanga telo office nga singa babawo ekintu ekitagenza bulungi ne ba investor bwe tuleeta wanene. Nga tulina we tusobola okugenda kubanga abamu kuba investor omuleeta eggwanga ne limufunamu n'omujjulira ate n'atasiima byojjudde. Aba yabisiima kuba tasooka wa sente tayasiima. Musooka bajjamu. Tusooka bajjamu. Otugambye bakambwe ennyo tebabanyi baawa. Maama nnyo bakuba essaawa ezi. Bambi. So I need justice. Yekenyini okumanya nga omusajja oyanjoga Shamim yaŋŋamba lwensimye omusinkana mu October. Ntani yakugamba nti olina kuba mulimi. Bane taata wange yonna gy'oli kano kankayisewo Shamim. Taata mugambe. Taata wange mulongo. Taata okujja mawulire muliddwe kane mu kibira Shamim. Kubanga singa taata abadde nange nti taata yakuvaamu atya. Taata yankyawa omukobo yankyawa nange simanyi. Lwaki? Simanyi. Kwena muganda mukancha taata sadda muwuliza. Mwali ba mukwano ng'omwanjulidde omuko. Era nga mukwano nnyo omuko era nga boogera nnyo n'omuko. Taata. Nze nakuba taata wange Shamim. Kati taata omuleetera omuko. Leetera omuko. Asanyukira nnyo omuko. Omuko yali muntu mulungi. I don't know what went wrong, to be honest. Anti kiri kye wakola okweyanjulira abakazi be mu America. Nakola ensobi. Omakino kiyige. Asajja b'omu America bonna bafumbo. Nne nali simanyi. Bonna bafumbo. Now you would have told me. Ate basobola kukugamba. Ate lwaki nze nali gye mwagadde nga mufumbo. Bonna bafumbo naye baba bakwana. Bonna abakazi baba bacunya. Bali depressed. Bonna bali mu depression. Bonna baatadde abakazi. Naye mu reality eri baba bafumbo. Ate baba batiitiizi nnyo eri. Kati gwe weeyanjula eri mukazi we eri. Oba omuleetedde ebizibu jjukira eri bamaama be basinga ssente n'esse. Basobola omudipootinga ne bamuzza ewaabwe e Cameroon. Harvey is a big man. Ali financially well. Naye I don't know what went wrong. Naye mbadde nkyakuli mulanga taata wange. Taata ndi mu bbanga. Taata nze seebaka. Seebaka ntambula neeraliikirira ne famire yange yennyini. Kuba omuntu asobola okugamba nti nemedde okufuna n'akwata famire yo. Bulungi nnyo. Taata nkunoonyezaako nakubulwa. Takyakwatira ddala masimu. Takwata simu zange. Obusungu ye abujja wange omuko teyakyawa ye. Simanyi. Simanyi Shamim. Nkulaba obulumi bw'olina ate ku taata. Naye taata wange wandiyimiridde nange at least. Shamim tali kintu kiruma kubanga oli bw'omu nze ndi bw'omu. Nze sister wange taliiwo. Yani badde ayimira naye singa tuli naye. Aliwa. Ali Dubai. Ndi bw'omu. So singa omusajja yakomekya n'ambuzaawo. Kye kiba kigenda okuddako. How about my family? My mother. Kubanga era nga tufuna like waba asaza okuba nti ampa percentage ne mama nga alina omuwa yasinga n'okukola. Yasinga okwetika ebisagazi. Mama yasomba amazzi g'enkoko. Bambi ate zonna ne zifa. Zonna tezaafa. Mwasigaza 8 n'azitwala nabawako 10.
lazimvumira lwaki nali mugenge nasigaza 5 nesigaza 10 n'avuma lwaki nasigaza 10 nenge nkoze alimu ne ssente zange Shamim jukira ennyumba y'okufaamu ssente zagidabiza ssente zange bina saafunako yadde neetaaga obwenkanya Shamim 4 years 4 years nova tunayagala onsibe ontiisatiisa mu ggwanga lyo mu ggwanga lyange Uganda obuno omulembe gwa Museveni nedda ssebo bannayuganda bannange bankwatireko Shamim bankwatireko buli anawulira omulanga gwange bambi bankwatireko byebyo ebyange so nga association y'abaana abawala abasakira ensi yaabwe ne organisation njagala givaamu era kubanga nasinkanako baloya ne mbagamba ekyokuvaamu ne baŋŋamba nti nina kutuula naye ne saagala namusinkana Shamim akati gwe gira obireka waawo ye wanaaba ayagala n'akusindikira empapula n'obivaako ate okumanya ng'omwami oyo ajooga wayagadde okugula akawunti yagenda nabuza nabigezaako ne bigaana nga neetaaga loya nankubira essimu nga beetaaga ID yange okugulawo akawunti n'ogiwayo nengibawa oba yagigulawo namanya gange simanyi kuba banka yange gwe yasindika email ng'eŋŋamba nti naguddewo akawunti mu Stanbic nze nkosa Equity. So mwenna abaana abaleeta ba investor mwegatte mulwana olutalo luno olwa munnammwe eyaleeta investor Bad Black olina okuyimuka oyamba omwana ono kuba kati gwe bya investor obimanyi obitegeera musajja mu Cameroon alayira okusiba omunnayuganda bwe batyo nno basiba Black so tukubira gavumenti omulanga nti bano abaana babasakira nsi yaabwe aye tuzaka wasinga nagenda nebikola Kenya naye nabikola wano waka bikola waka ate teyabba yeetikka ebisagazi nkoko zaafa bwafa maama n'ayongirako okwo beetikka ne maama kali bakolera wamu bayambe ensi yaabwe so gavumenti eyamba omwana ow'obuwala ono kuba ye yasasula ne bye twasasula ffe kitegeera bambi ate nga essaawa 2 nyingi so njagala gye ku CPS agulewo fayiro gavumenti yene emuyambeko okumulaga nti ali safe. Yes, neetaaga security like Yes. like city secure. Aleme kubanga teyeebaka Tambulira tassa imagine ogenda kulya Christmas n'osala ogende Nairobi omuntu alina okulya Christmas ne family ye. Kwadduka kwekweka. Si kwekweka like era kwali kwekweka. Shamim nakomerwa kwa nasasa kwogera nawe ne ngamba Shamim wampa interview kankomewo. Na wangambi. Yes. Watu tusejjo. Bambi. So kale bannange bana Uganda katusooke tuteeke eno interview tulabe. Ndabe ku simu ze nafuna. Zofuna y'omunene yagamba nti Monday nina simu ze ngendo kuba kaawo. Tulabe batuyambako. Bagambe omwana yali ne share yange bannange. Share tujja gifuna. Atwe share yaffe. Kirungi bw'otugamba nti mwali mu ggwanga tujja kugenda tumusisinkane. Kyemanyi yazze. Making sure nti olaba nti yazze. Tumusisinkane tumanye bw'atunda ettaka ku share yo. Kubanga ettaka we basanga bisinga tulibadde tutunda ettaka mpe kyange. Ango like ango singa ate okwagala okukosege. Ate nga nali n'omuntu yesenga ne shiyangire seno. Tujja kufuba okulaba nti toyingira komera bwe binaabanga byonna biri straight. Byonna biri straight Gambye katugezeeko tulabe. Byonna biri straight. Kale katubeerekereze ndowooza nti akatulirambuleko tulabe ku matiribona gaffe galeeta. Naye bannaaye abaana Abannayuganda you are something. Musiibe bulungi. Executive Media. Focus, innovate, succeed.